okubeera nga mukyusa gavumenti eno naye nga mukikyusa mu mirembe. Tunyoleddwa nnyo olwa muzeeyi waffe ono okubeera nga atuvuddeko era tusaba Mukama Katonda abeere nga amusaasira olw'ensonga nti muzeeyi ono mu bwase wano ye yali supervisor owa polling station y'emu mu kitundu kino era twagenda okuwonzika nga President Kyagulanyi Robert Ssentamu yayiseemu ku polling station eyo. Mr. Museveni alayika yali wa kusatu era twebaza muzeeyi oyo omulimu gwe yakola. Nabwe kityo tusaba mwenna abatuuze abazze okubeera nga mukungubaga eri muzeeyi waffe ono atuvuddeko nammwe okubeera nga mumufaananako. Kino ekintu si kyabavubuka bokka nti omuvubuka yateekwa okubeera nga ayagala Bobi Wine. Nedda, mwenna kibakwatako. Olwaleero ababadde wano eno teri ayogedde ku nsonga enyiga gwe wa wano wa wansi. Bakunyigiriza sabbuuni gwe wagulanga ebisatu kati wa 700. Omugga mu bugenda okubeera ng'ojja akasente kakali bagugjeewo. Byonna tebasobola kubeera nga babyogerako. Wabula gavumenti egenda okubeera nga ejja gye banyaga akalulu. Yegenda okubeera nga mwana wattu ekujjayo ekutegeerera gwe olwaleero muve ku bano abajja wano okubeera nga babalimbalimba naye ng'ekigendererwa kyaffe twagala Uganda empya insha Allah taala. People power, our power. Era tubategeeza nti ntambudde n'akakiiko kenkola nako emirimu mu Kikoko district nga ntambudde ne muzeeyi Ndawula Salimu oyo ye coordinatinga Kabweri constituency. Ntambudde n'omwami oyo ali ku kamera oyo ye mukunzi yakunga abantu okubeera nga bawagira power mu Kikoko district Abdul Hakim. Ono addiridde wano eno Robert amanyikiddwa nga Zanto oye muwanika wa district mu National Unity Platform. Omwami ono kuolaba wano ye yakola ku security mu district National Unity Platform. Nabajjo ngenda kukola bwenti nga bwe kiri nti ntambudde n'owensawo wekikwatako sooka ojje wano eno ebyaffe si byakuga nti ate nabikozeeko dda wabikoleddeko wa wazze kukungubaga ate wabikozeeko. Kyagulanyi Robert Ssentamu atutumye tuleete ebbaasa eno mu maka gano eri muzeeyi waffe ono okubeera nga ow'ekitiibwa Katonda amugyewo mu kaseera kano. So na bwe kityo President ffe gwe tumanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu aweereza ebbaasa eno naye n'agamba nti bwe muba mutuuseeyo muŋŋambire abantu b'ekitundu ky'Ebwase n'abavudde ewala yonna babeegatteko ku mulimu guno. We ngenda okusaba buli ayagala enkyukakyuka baafu eriwo. Tetwagala baafu ebyaffe byerufu, twagala abantu bakolera ebintu. Twagala baafu, mulete wano ebbaafu. Teekawo entebe. Twagala buli munankyukakyuka obeere ng'ojja ku mmeeza wano eno ku katebe kano kwata ennusu 10 oba 2. Sente zino zigenda kuyamba famire eno. Bino si byakwogera bwogezi. Twagala buli munankyukakyuka ng'ozze kukungubaga eri muzeeyi ono tambula ojje wano eno ku katebe kano nakyo kyotambudde nakyo. Deni tubanjulire ebbaasa yaffe. Twagala buli omu abeere ng'atuuka awo. Mutambule buli munankyukakyuka. Kino kiruma ggwe kiruma nze. Buli ali wano kikuluma sabbuuni tewandikuze ennusu 7 nga walonda gavumenti ekulumirirwa.